okuba wa joining Aromatic Entertainment birungi kyoba weeyongeddeko kino ki buli kimu neyongeddeko obunene neyongeddeko okunyirira n'omwami kyakola mama abakazi babawasa ne bakuleeta buleesi naye nti naawe oli mwana bwana ewaka anti ndi mwana bwana ewaka naye ewaka ewaffe ne mama alina ewaabwe wano weewuwe kuba weyazimba n'omwami we kati we kamalawo enva nga katunula bwe kati mu suwaani eziriwo kati nga kabako ekifi kyekeegombye nga katandika okukaba bampitirawo okitegeera ebbanga lyaliyiseewaawo abaana nga bakola workshop biki nze nenzija kati director nga nosooka akukwateko bulungi osobole okukola ki okupresentinga ekintu ekitegeerekeka bambi director nga ndaba nga ntya atotya director lubowa agamba atotya feel free wano oli waka wano tuba famire tubaako nagwotya like bambi nsajja atunanjigiriza kino bakola bati naye ngaomanyi nga akatengo kenyinako kanga director ayogera naye nga amagulu gankankana bwe bati naye nga saagala kulaga nti nkankana so kati paati yetuuka uyambadde bagamba kati tula wali mu kamera bampa director Sulaiti bampa director Sulaiti wali ogenda kuzanya nga ni director Sulaiti yali anko mwaga amaka kati nze nali maid mwaga amaka nazanyanga nasolo baibere nasolo director Sulaiti nga ayogera bwogezi nga tuyogera like mu kifo ky'okuzanya ngatunulire omuntu ayogera bwati esanyu oba olwo bagambe action omanyi that moment omanyi bwe mbanga nga mukyali eno bali muli mu kunyumyamu kuba ebibooze obeera okay but when you go in front of the camera n'otuula ne bakugamba kati mwenna musirike ne babala 1 camera sound 1 2 3 action eyo mukwano nze nga simanyi nga ndi awo njesaamiridde nti ntumya director Sula paka wenga manya bazanya naawe director ngamba totya zanya nga wenkugambye naye nzanya ngenda olaba bikola bali balibeera so mpola nengenda nga nkakinga but my first day was so hilarious so it was your first day in camera, it was your first day to act. First day to meet those people. Kwanza sasa okire nimbana abapya ddala natandika n'aba story de bembadde ndaba obulabi. Oh my god, the experience. I'll never forget that. It was the happiest day of my life, the scariest day of my life. Kale yali combination. I had mixed feelings. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutteka nnabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. So kati ozanye Climax Junction, nenzanya Luxury, nenzanya Customer Care,
nenzanya kijjako gwa special edition Yeah, yeah, yeah. nenzanya ne best friends Best friend. Muli ku mama mumwagaza ati. script Eh? script bwegamba Mama mumufukidde ekizibu. script bwegamba munaaye but like okwoteka mu bigere bya Davina Yeah. nze Davina kyakola kituufu talina buzibu Davina mwana mulungi nnyo just nti tasiima sina buli wamu Naye mama bw'aba asiimye kati gw'omwana gw'oba oyogeranga anti nze gali mu maka ga kitange anti maka ga kitaawo ne kitaawo Davina katongole ate ntata yali katongole ati nti buli maama kyakola maama bakazi babawasa ne bakuleeta buleesi naye anti naawe oli mwana bwana ewaka anti ndi mwana bwana ewaka naye ewaka ewaffe ne maama alina ewaabwe wano weewuwe kuba we yazimba n'omwami we gano ge maka ge n'omwami we we yazimba nti gali gaba makaage nze waba waffe okitegera enjawulo ekiri nti nze ninawo obuyinza bunene okusinga oli tolina waba waffe waba waffe anti kati ewammwe awo ani yazimbawo kitange ne maama wo nedda Anange. anaye okay omukyala bakuleeta buleesi mu maka nemba mwagazimba babiri teri agenda kubeera agambe amaka bagazimba n'omusajja bagamba amaka g'omusajja okay perepetwa tugende mpola mawuli olina boyfriend olina omwami olina omwami kati omwami oyo negikwati sembeza kakati olina omwami okimanyi nti nno kati perepetwa nenkera ku maca no katugereze ku mwami wo okimanyi bw'ogenda mu maka oba mu ruumu ya boyfriend wo otandikirawo okugamba nti oyinza n'omusanga atudde mu ntebe n'omugamba entebe zange ozituddemu bubi okimanyi mutandikirawo claiminga nti amaka gange okimanyi nti mutandikirawo claiminga ne bwe bamazeemu emyezi 3 ng'omusajja akoledde ebintu emyaka 10 otandikirawo okugamba ebintu bino wano tubikoze babiri kati wona ndi mutuufu kitegeeza maama naye alina ettaffaali ddene kati lwaki gwe omwana omulemesa anti mulemesa kubanga maama ayinako nti ttaffaali naye nze guli guba musaayi gwange anti omusaayi waka wa kitange eyanzala naneta ku nsi nti ensonga yali yakatongole okukolerera Davina ne Carol eyamukozesanga yali akolerera baana be Davina ne Carol yali takolerera mukyala yekka nti n'omukyala wabeera akola agamba tukolerera baana baffe be baffe nti ffe maama byakoze ntata byakoze be baffe ati ye Carol ne Davina tebaali balwanira nti regardless tata ayinza okubeera nga yafa maama tetumugana kwegiriisa naye yagiriisiza ebbali si maka ga kitaffe kumutyoboola yagiriisiza ebbali wanga yazimba amaka ge omusajja aba amugasa ki omusajja omupya gwaba afunye aba amugasa ki sanyu ate labayo bwe yafuna taata wange yafuna wamuteeka awo wetuli mini bw'aba afunye omusajja omulala naye amufunire wamuteeka ewalala yoyo omusajja alina obuvunaanyizibwa ate amuteeke wange nga bino ebiri wano byakoze anti byakoze waliwo abaana nti ebyo ebintu omukyala yabikoze n'omugenzi teyabikoze ne current husband kati omukyala oyo waba ayagala current husband agenda akwate current husband bakole ebyabwe else bwe yakuba bino birimu abaana naye gwe okimanyi bino ebintu birimu entuyo za maama nti naye tebikwatako ate naffe twali tetumugoba waka nga tumunga nti mama be waka bula nga tumugamba omusajja wo mwagalire bali tomuleeta mu maka ga kitaffe kubanga kitaffe ye yagakola mu bufunze bino bino byetwogedde bya bwereere ekituufu kiri nti amaka ago like Morris saazi tuli baaluganda tata waffe afudde naye tuwugeza bugeza sinza kuba muganda wo mukwano sobola saa kuba muganda wo byakugezaamu wakati nze ndi wakatakketakke ate gwe oli mweru tusobola kukwatagana genda mu maaso mbadde Morris nti kati iffe nze naawe tugeze taata waffe afudde mama waffe asigaddewo Morris mama waffe aba talina right ereeta musajja amaka ga kitaffe kubanga amaka ago gaba gakyali ga taata yadde abeera yafa baba bagazimba ne taata okitegedde nti alina right maama ey'okufumbira to remarry to get married again naye talina right efumbirirwa mu maka ga musajja yadde abeera yafa kuba ebintu baba babikola na musajja ofuna
kyenkugamba nti maama waffe agenda kufuna omusajja oba abapangisa kasigo kaabwe bakapangisa kuba tebapangisiza kazigo agende mu maka g'omusajja oyo wabeera afunye apangisa akazigo ng'alina amaka anti amaka gaba ga musajja naddala nga musajja alinamu abaana kiba tekisi kyabugunjufu si kyabuvunaanyizibwa okwetikka omusajja n'omuleeta mu maka g'omusajja oba waali oba taliiwo ebyo kekajoogo ejjoogo erisooka n'erisembayo omukazi kyayinza okukola omusajja tudde ku kiwoowo ebyo bireke Trisha sense ogambye nti nno omuntu yenna bw'aba ayagala osobola okumukolera delivery wonna waali katugeze omuntu oyo tali wala nga bwe tugambye omanyi waliwo kati nze nina bakasitoma abamu bakasitoma no bali fani kasitoma asobola okukubira essimu nakugamba njagala ngatto namugamba kale nakugamba naye ndi Bwayise mukola delivery tukola delivery nti zireeti noziwa boda nezitwala bwe zituukayo naddamu nakula nagamba ate gwe nga sikulaba nze mbadde manyi gwogenda ozireeta how is it on your side nze wange nali nkifunyeko experience era nenjiyigiramu nti kati omuntu wankubira mugamba kola delivery nti owa boda agenda kuleeta njogererawo nti owa boda kakole tikampimu owa boda wange agenda kukubirako ngaakola ki ngaleeta nti omufuna taba na expectation nti ngenda kusitukirako nkole ki ngende though abantu bentera okusitukirako beeba ebimuli mpakisa abagambye nti nkola ebimuli kola surprises like money towers ekibiki kati oyo omuntu alina ekindi aba ayagala nze kenyini I deliver it myself nange kenyini mma njagala okumakinga sure nti waka wange atuuse ali okay kati awo omuntu aba agenda kundabako kasinaza okola n'ekimuli nkola n'ebimuli kyekiti ate ekyo sooka otubuuliremu ebimuli the flower bouquets the roses eza red eza white nti oyagala kusurprisinga maama birthday nga yiyo mwagala kimuli kikola money bouquets nti mwagala sente nzikola ebirabo mbisiba so anything to do with surprising ekitegeeza kati nkuteera eddala ku ttiimu ya Morris Surprises Morris Surprises tufunye omanyi abantu abo benkolako bansaba dda nibagamba ku ttiimu yo nga kuliko basajja beerere lwaki ku ttiimu kuliko basajja beerere kati mukyalo nina muteeka ku Morris Surprises nina muteeka ku nga kimuli akireeta kloki okakola emirundi emeka kano kloki Thank you so much, guys, for watching. My name is Morris Jevons Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Ndine perepetwa olunaku olwaleero omuzannyi wa firimu Nakinku mu Aromatic Entertainment azannye firimu nnyingi nnyo. Olunaku olwaleero nsazeewo ne nzijjako ku bizinesi ye era nga nsaba nga bwe ndeeta bulijjo abantu mu kamera wano ne mubawagira ne mugenda ne bakubira amasimu ne mukola buli kimu bambi ne perepetwa mumuwagire mulete orders nnyingi. Perfumes tukulazeko side eno naye side eriyo nayo nangenda kubanga njibalaga mu video. Enamba y'essimu agibawadde agambye oyagala delivery byonna abikola ate ayongeddeko n'ekimuli. Oyagala buke, oyagala kukola ekimuli kya maama, ekimuli kya taata, birthday, oyagala kimuli kya ssente nabyo nebyo binyina so biwapinga like nti oyagala tukugulire essaawa engato chapa motoka like any gift that you have oyagala jiwa mwagalawo ngituusa bulungi nnyo ate ng'eri very presentable. Cakes nazo nzirina bannange ndi mukyala mukozi ekyosoka oyindeko ebintu olina bimeka nze nnoonya ssente maawe ne cakes nazo nzikola ddala ennungi eziwooma okufa yes kubanga packages zange zemba nina nga ngenda surprising omuntu kubeerako keeki ekirabo n'ekimuli so kisinziira muntu package ssente zaalonze nga tulaba wawaagwa so kubirako ekimuli keeki
n'ekirabo n'ekirabo Okay. then oba oyagalirako ow'omulere naye nga naye tugge naye. full package. Okay. Okay. Kale singa wabayo omuntu nga ye ayagala afune ebifune yabyetwalire Nakyo kisoboka. nakyo kisoboka. Bajja wano ku dduuka nga tubimukolera ng'abipiikinga ye ng'agenda nayo. Okay. Nakyo kisoboka. Wow. Okuva lwa joining Aromatic Entertainment, ekibuuzo kino nze bakimbuuza naye kati nange kankikubuuza. Okuva lwa joining Aromatic Entertainment, birungi kyoba weeyongeddeko kino ki? Buli kimu kyeyongeddeko, neyongeddeko obunene, Yeah. neyongeddeko okunyirira, Yeah. n'omwami. Naye Leka nkubuulire sinnamalayo mawuli. kansooke nebaza omwami waffe okwagala. Nsooke nebaza omwami waffe. Bwe naafukamira sijja kulabika. Taata obunde. Nsense buse. Omwami waffe, omwami wa Patricia, tukwebaza. Weebale nnyo okutwagalira mwannyinaffe. Bamuyita papa weebale nnyo weebalidde okwagala mwannyinaffe. Omanyi ffe Aromatic Entertainment abawala baba baganda baffe. Ffe tuli ba Luganda. So gati nze mbeera muko. Weebale nnyo okwagala mwannyinaffe. Weebale nnyo. Omanyi abakyala bano ebiseera ebisinga si kyangu kusanga mukyala n'atula mu kamera n'atunulamu bw'ati n'agamba nze nina omwami. Si kyangu kizibu. Omubuuza ku mwami obadde ogamba perfume ogamba ki n'amagamaga. But if she can look straight in the camera n'agamba nti nina omwami, wow, that's a very big thing. Thank you so much for loving our sister. Ate naye bwe tonswaza. In fact ngenda kuyimbirayo oluyimba lw'okwanjula. Bebuze naye oli mwana wange nange ogenza n'essanyu n'oleka ekiwubaalo sigadde sirimanyi fumbira ddala owoomye Fumba. sabaganya kufumba Fumba. tiwa tebanyoma nkubuliridde newawa nebbaga nnene tekuwanisa kakana Wanika ki? omwami ye mukyala wa Wanize kinebula. Never ne ono. Ono by the way, ali kakiiko ka Luxury. Ali kakiiko ka team Luxury. Luxurian ate nga ali kakiiko n'agoba mu Luxury. Nnyo mukwano ngoba Ahmed Segujja ayo chairman tebamugoba Executive ejja kulaba interview negobe. Natenga bimwe Nkuwadde ebiti. Lwaki obadde otandikidde ku Segujja? Otandikidde ku chairman ogoba. Nkubadde otandikiddeko. Yeah. Segujja alina omutima omulungi. Yeah. We appreciate you. Okay. Trisha. Mu bigambo okujjako ng'olina ky'otaŋŋambye. Mu bigambo ebiwumbawumba interview eno. By the way nga sinawumbawumba nze kansooke nga gwe tonawumbawumba nze kansooke ntumireko bakyali bange ba house managers. Yo house managers mbagala nnyo. Thank you so much. Binyo by'embaata obolooza sina wange ebinyo by'embaata wange buno mwali wama house managers mbatumiddeko nnyo mwebalire naye Patricia omuzogo gulekeraawo ogw'okunywa no kati nga gwe ebyo ebinyweddo bimazeemu. Pasitwale tuwumbawumba katini mwakulako n'abaana nga babawa kapaani ng'akasunako bwe bati ne mulya ne mmalawo nga kakati kanatuuka mu kkoota kati wamumala okumalawo ng'alyoka atandika okweyisa n'akapaani ng'akasunyeesunye mwe ne mulya ne mumalawo ne mubiba nako naye akake ng'akyakalina mwana embwezo n'ayitawo nako nze nabikolanga nnyo nga nkakwata
nakakwata nekakola bwenti oba nekaisa ku lipusi zo wano nekaisa kati nenkaluma mululu gwammwe twalinga bwe bakuwa ekintu okimanyi ti neddaala nena kati maama ndaba ne maama okyabikozesa maama nkulaba okyabikozesa bwe tujjayo mu kyalo nababikozesa maama bawe emmere bamala obbawa emmere n'abawa n'enva kati akulabe ng'olidde ekifi ng'emmere nedda kati nze oluvannyuma namala nenkitegeera lwaki batugambanga okusembyayo ekifi kati ate kati ffe nze ku lwange ewange kyabanga vice versa nga nsooka kife wali mba sikiridde anti omanye ffe tutuula ku lujjuliro ab'e Masaka ku lujjuliro bwe tuti kati nga nkwata kino ekifi nekiteeka wansi w'endagala wano anti kati omanyi lwe natandika okikweka mbuuza lwaki natandika okikweka nedda wuli lwaki natandika okikweka nina brother waffe omuto bamuyita Emma kaali kato bwe kati nga kalina emyaka ng'esatu kati nga jjukira mutudde mwenna saako bwe muti kati nga babawo enva n'emmere ko kalyamu nva katandikira ku nva kati we kamalawo enva nga katunula bwe kati mu suwaani eziriwo kati nga kabako ekifi kyekeegombye nga katandika okukaaba kati nga maama abuuza omwana abadde ki nga nga maama gambya omwana muwe ne maama nange mbadde nakatandika okulya muwe mwana kati ng'okwata ekifi kyo ng'okimuwa kati nga muntamu bwe mba mwasigaddemu jjukira bamanyi osena bino ebifi ebinene ne biggwamu kati nga mwana mwasigaddemu obufi obutonotono bwe bakuŋŋaanyiriza ne bakuwa naye ng'ekifi kyo omuyaaye ssebo ye kati okuva olwo boyinga ekyange mmala nkiryako haafu nenkikweka ero kati ogenda olabira lolumazeewo emama tulyangako enva zaffe kati batugamba si kyetubaddeko kale sibula abantu tusha akatalekeka olina akatalekeka njagala kwebaza bambi bakasitoma bange abampagidde kubanga siraba kujja wano ne mumpagira abanoonya ebimulimu binona abafuna makeup munkola then benkola lashes bamenza Morris ne lashes mbadde sizoogedde nazo zikola eba nange mwana gokoze emirimu kunze omanyi uli munoonyeza ssente era mweze we mundaba noonyeza ssente naye nga bambi mwebale kumpagira nsiima nnyo nsiimira ddala era mbakoowoola mujja kuduuka munfuule bize mbeera wano nga mbalinze ono Trisha oluyimba lwalina okuyimba tusemu buwonvu namiga okulabikako nga nange omuntu ennaku gye ndabizisa naye kufuba nnyo nange embeero omulimu gw'ensigo ze teguliyo emyaka gikyali mivubuka banange bangi nalaba ne mbakwatako kati be banfudde buli kalungi nfuna kabanyiiza oboolya naye nkejje nkalirire lumabika ekisa yempala ate naye nze wendi Trisha Senti nakugambye alubaje yakuwandika eddoboozi owulira ekyuma owulira eddoboozi soka wandike mukono njagala mbeere nga naawe wamma bataata abalaba Aromatic Entertainment tweyanzege Savage ali ku Aromatic Entertainment YouTube channel mugende mumulabe Jealousy kwali ku Trust Films mumulabe ne ku Makula Jealousy ali ku Trust Films then best friend
aliko Trust ne Makula. Then Savage aliko Romantic Entertainment ne Bokede TV. Yeah, so mugendeyo mbere nga musobola kumulaba. Kale Trisha ngozi ngo ina katalekeka. Say it to the akatalekeka. Yeah. Babi mbagala nnyo mwebale kunjagala mwebale tuwagira nze ne Mawuli mwongere okutuwagira Perepetwa ne Mawuli. Yeah. Then Breakable TV. Yeah. Mwongere okutuwagira tubasabinge tubakolere surprises tujja kuzireeta buli wamu zituukawo. Ba house managers mbatumiddeko nnyo, love you so much. Mwabanyu mwabalire ddala omanyi abakyala abo lwaki mbagala nnyo n'abaami abo nti amaana abakola mu gundi y'Abawarabu bambi embeera gye bayitamu oluusi osanga oli baba mutulugunya bamukola kye but ne baguuma ne bamalako contract ne bakola ate nga bwe bawagira Romantic Entertainment batulaba babeerawo. Then America, London, South Africa, I love you so much. Ogenda tuuka mu America. Yeah, America, London, Canada, mu diaspora, abantu mu diaspora ne London. Sikere kwa kawangambye. We appreciate you so much bami mwagere Trisa sense mwe bali dala. Then abantu be mu diaspora abatira okukola orders ku West Fashions mbagala nnyo mwe bali dala. Ono omukyala nguzeeko ali German. Mami Miriam yakangula kenga tuyakateka ko sente. Kolati Mami Miriam oli German, thank you so much. Abanyo bali dala. Jango gule n'ekiwobo bonobo komi. By the way ongambye nti no engatto yo gwengendo jiwa agitwala ku Lwakusatu. So osobola kugula n'ekiwobo n'kigatta ku ngatto ne babireeta. Mami Miriam, you know how we do it. Then in no way mukyala Mbabazi kutumiddeko nnyo we bali dala okubaawo. Ate era mukyala Mbabazi tukugamba nti no Home Heaven tulina Airbnb Home Heaven eri Muyenga. Airbnb eri Muyenga. Gwe nango oyagala okubeera nga ate ojja ku by the Airbnb si lodge teba lodge. Katonda ali mu kwerumisa bugundi. Edda mwetekanga kopege. Nteka kopege naye nga bikuluma katanga tugamba ani mugumu. Teka omugumu. Alekaka ebbanga eppanvu. Teka ogenda bange mwagimyuse. Ndi mweru kati ne mwagimyuse nga gyonna gizimbe giti. Nga gwe mugumu. Ng'olina okakasa. Nayo oluto. Watangamba Airbnb si lodge. I love you so much. Have a blessed night, guys. I love you. Trisha Sen. The number is wansi. Please call us, WhatsApp. Okakubireko kamama. Okawagireko. Thank you so much. I love you. Until we meet next time. Bye-bye. See you later. Yeah. Have a blessed night, guys. I love you. Bye-bye.